abisika ndagala kona tukanywa kawumerera animanya kibinze bwenjagala nokukola kulema ndebera bwe nkulaba nga ndaluka nga byonna byensiba biwandagala omukwano gwo ddala ddagala n'okulya olumumereseeya alina omumwa ayogera nze buva wendi bebi ndaluka baby girl wabula nkwagala ebyaddalaalo pretty girl yenga nalyoka nenva mu kyalo kati nokonkute tonta buli wamu weninnyawokya njagala kubeera nga buba yegwanga birala bwempeweza uno owange mutute ewange mutwale buli kimu kizudde amasonga zudde watudde muzudde buli kimu kizudde eno sala yabo bonna banteeka banjagaliza ebibi bambi tate yatonda eggulu nensi why change it to nonsense embeera ngekyuse kyokka kubagana mu mutima munda kuti wobeera beera site kati kogenzeeyo mu bangi ogabye namba yo bebi amanya n'eddoboozi yankoseeki pulezidenti Masaka City olwaleero ndiko eno Kanaaba Ntebe Road oweterawo ku Batabata no Happy Village leetayo omukolo leetayo ekivulu ewa chairman waffe ow'ekyalo ennyini si wakyalo chairman w'ekyalo chairman dano yeno leetayo no garden nnungi nnyo wantu wasirifu teri nnyo bireekaana n'obeerayo eno ayina ne event yamaani bannange kola ekintu kimu olayikinge okomentinge osubscribinge nako olwaleero nno munnaye lwamaanyi nnyo nakulyawo lukulikulu nnyo lukakkamu nga wookiwulira nga nsinkanye nno omuyimbi abasinga obungi mubadde mumumanyi mubadde mumulaba nannyini ddoboozi omusajja asinga okusanyusa omusajja asinga okuyimbira eddoboozi eddungi ate n'abakyala nno munnaye bamwagala simanyi lwaki naye ajja tubuulira ngenda basaba asooke abeeyanjulire. It's your boy Junior Lutalo, TikToker. TikTok. Yes, TikToker. Era abamu bamanyi oba baboogira n'omukulu yennyini. The Hair's Boss. Banti mutunoonyaako ffe ate eno mu byalo byaffe mu ghetto zaffe ne tuba nga ate tuba tuwayamuko n'ensonga n'ebitongole ng'ebyo ebinene. Damex Media bannange namwe big up kyemutukolera leero ndi n'omukulu likinga commentinga followinga your boy Junior Lutalo ate ogendeko ne ku YouTube y'omukulu yes kyenyinza okugamba abantu abakulaba baagala okumanya amanya g'amatuufu gwani amanya gange amatuufu nze Mwesigwa Musa ndi musajja munaluweero ndi musajja muganda abaana be naluvule mu Lukomera Butanza baganda bange abali awo mu biro Musaasizi Lukomera awo era gye bakuzaala n'okusomera gye basomera nze nasomerako awo bayitawo Naluvule primary eri awo ku kkubo eri ku ddyo ng'ogenda Gulu Lukomera siyo nasomerako awo ku Lukomera nengenda Lukomera parent Lugo orphanage nasomerako wonna awo ate oyingira otya ekibuga biwanvu tomeretemeremu katinitini lwali olwo nze nali negomanyi omuntu ava e Kampala by the way nga bw'aba mulenzi oba omuntu yenna nemanya nti akomye okuva Kampala nga kijja kunetaagisa okuba okulinnyako waalinnye ndabe ab'e Kampala alinnyeewo kati ngera nzira kuko ninga lumundi tulako mu motoka nga ngenda Kampala waliwo omuvubuka bamuyita Fidel yali
bano abaana beno mufumbira lwali olwo nga ŋŋamba waliwo famire eri gye bayita ekanyogoga wano ng'ennamuwongo nga ŋŋamba njagala nkutwala oyambeko baaba wange emirimu gye kakati nzijja lwe lunaku nasula seebase nasula seebase okulongotana Allahu akbar naye maama yanzikiriza taata ne banzikiriza okujja mu Kampala ne bagamba naye toyingira gurupu ez'abayaaye era nabawuliriza ng'era naawe okutuuka wonsanze nti you respect me that's why you're here. Kati wuva eri watuukira ludda we watuufu? Natuukira wayitawo Kanyogoga. Gye watandikira obulamu? Kuleerwawe genda e Luzira. Naye kyesamanya nti nziruse kulima nayo ŋŋenze kulima. Wava eri kulima ng'odduse kulima ate nno siŋŋaana kulima? Baali balima amayuuni ga bwayise olwaba okuntuusa pap enkeera twakwata nkumbi na biso kugenda mu kisaalu ku ssaawa mayuuni n'ebikajjo. Olunaku olwo lwankaluubirira naye nagenda mmanyiira mpola. Kati bo wasanga baka bo baali bakimanyiira ndowooza? Nga bakiira ng'omanyi nti nno buli maka gaba ne filosofe yaago nti ffe tukola bwe tuti ffe tukola bwe tuti wano tulya budde bwe buti twambala bwe tuti toyisa bwe tuti. Ekyannema okuyiga lwe lulimi lwabwe naye nga ebisinga byonna twali tujoyiningamu. Ekyannema okuyiga ekirala gwe mwenge ogwali bo baali batunda omwenge simanya omulamba simanya baluta omulamba nakwete walagi ate ebyo maama yabiŋŋaana naye njaga sibinywanze. Kati obadde eyo kati olwo era gye wayingirira n'okuyimba music yo wamuyingirirawo? Music oyo nga tetunatuukayo eyo music oyo nava butonzi nga njaga nnyo okuyimba kubanga nze baleetanga oluyimba kubanza omuyimbi gwe nasooka okwegomba obulamu bwange yali Martin Angume, rest in peace Martin Angume. Whenever you are so far wano wendi nga sineegomba Papa Devi Lutalo no Martin Angume, rest in peace guy. Na nga bwe yayimba oluyimba waliwo oluyimba lwe yayimba oluyimba nekino luno lwemba simanya ekirungo ky'omukwano ekyasava suubira okuwa ekirungo ky'omukwano ekyasava obulungi bwo n'empisa tebirikyuka. Okitegedde? Lwanyumira nnyo by the way. Yes. Ogwange guli mugiya nnene ezo ennyimba ze yaleeta ezo sijjukira mwaka ki naye nga zalina nga 2009 awo 2008 David nga yakakola kolabo ya Rema naye njukira bulungi nnyo tugabe namba yo ebyo ebiseera kati 2006 nali mu kyalo David nakuba kapaapaala biseera byaba good life rest in peace Moze Radio naye nagamba musajja yakubye oluyimba kapaapaala mwana we netugenda netumulaba ku bagiyita Bukenya Foundation gwe mundi gwe nasooka olaba David naye nga nali neegombane Angume nenzija kati nga bwe nzija nga nnyimba maama nga ŋŋamba bane genda naawe genda mu bidongo tukuwone. Nemmanya nti n'abazadde bwe ngenze nkuba nemmanya nti abazadde ekyamazima omwana ng'alina kyakola nga muto kyoba omupushinga kivula abazungu batusinga nti bw'amanya nti omwana azanyisa nnyo essimu amutwala mu institute akole ekyo. Kati awo Lutalo kati weegombya Angume kati Lutalo ye yayingira n'akayimba kakapaapaala 2006 gundi ng'ayina Papa Mesaki yayina luno oluyimba lwe bayita koyinza okunvuma
leka nkwanike ebyo bisale bya Nigina bisale bya Nigina ebyo biri ebiseera biri mukaaga biri musanvu bwe bakubira ennyimba ezo ezibuulirira kati Lutalo ng'oggyeko kali akayimba kakapapaala ke kasinga ennyo mukwagaza nnyimba kyendala ezasinga ennyo mukwagaza nga zogamba ezo zo nnyimba nnyingi tuwayo nga bbiri oba nnyimba nnyingi zakubye nga zitukwatako ku mitima omukulu oyo era gyali Mukama amumpeere kyasinga okwagala by the way kubanga ye muntu ayimba ekiriwo kati n'ekiribeerawo oba n'ekimuliko oba n'ekyamuliko yayimba batusosola n'ayimba Yesu ayi Mukama ani atasaba Katonda ku nsi kuno n'ayimba embwa y'ekatwe embwa y'ekatwe eyo nalwawo kitegeera yali etya sooka otubuuliremu yakiyisa eri naye nga yali atukugira obutamala gagenda direct singa abafunye omwagalwawo yazzeemu n'akireeta mu luyimba lwa luno baluta mpaawo yazzeemu n'akireeta era akikkaatirize n'ayimba yamba muntu kya nnyimba nnyingi nnyo zakoze naye nze nga nze wali musisinkanyeeko ng'ojjako eri wamulaba mu buto ngamba eno mu bukulu David nakoma musinkana ate tetwali nti nga bwe twogera kati twali wano ekibiri ku bayitawo ku sima bayitawo batya awo ekibiri awo waliwo ebbaala awo kati yali aleese kwassa mu nsaanuula ne gamba waliwo bantu bangi nnyo abakola ki gamba abamubeerako awo beekubya bufaananyi naye biki bakola biki nange nenfuna chansi ne muyimbi omuno n'ennyimba zonna nga mwalimu kwassa nsaanuula wekityo nangamba najja kuba muyimbi mulungi kati awo omusooka omusinkana kati buno obudde erinnya erya Devi olwo ddyo watandika ddyo dyetuuma Junior Lutalo kuva edda nga naakayingira mu tawuni muno nga mpulira Junior Chameleon Junior Bobby kakati no okosa omusajja manya nti kino kyayimbye oba luno oluyimba lukuba mwaka ki Magumba oba 2012 yali awo era weewati awo ndowooza oluyimba lwankwatako era nakubyamu akafaani ne ŋŋamba lujja kuba lumu nga nange ndi mu mbaawo omusajja akuba oluyimba olwo nempulira nga nnyinyogozi oluyimba olunaku olwo lwe nasooka odduwulira ku leediyo kuba nali ku biiti zali ssaawa 8 nali nva kusika capati nasikako capati nze golaba kati nentuula ku leediyo bwenti ngenda olaba ng'ataddeyo lonchi so egyo emyaka egyo gye natandika okuba nti neegomba omusajja wange oyo kati eddoboozi ddyo walitandika otyo ddikola linyi kuba mpulira eddala liri eryoli yennyini nedda bayinza okuba tokola kkole naye buli w'obeera ng'oyagala omuntu katugeze ono omwana ayeereza papa ono Tamale gundi Dr. Tamale ndowooza naye teyakolako lyeddoboozi ne waba ayogera nze nayogerako naye direct nga tali ku gundi nga tali mu gundi ezo era bw'atyo bw'ayogera so buli muntu asobola okukola ekintu ekiringa ekyoli okusinza enjagala gy'amwagala
okusinziira oli engeri gy'amwagalamu. Katugeze nkwegomba by'okola nja kuwalizibwa okukola ky'okola because sobola kwagala gwe nga siyagala by'okola. Soko tuweyo ku buyimba obulala buyimba tuwenze nyimbira muno kabisi kandagala. Kabisi nga lupya nnyo. Tuweemu kabisi kandagala konna tukanywa kawumerera animanya kibinze bwe njagala n'okukola kulema ndebera bwe nkulaba nga ndaluka nga byonna byensiba biwandagala omukwano gwo ddala ddagala n'okulya olumumereseeya alina omumwa ayogera nze buva wendi bebi ndaluka baby girl wabula nkwagala ebyaddalaalo pretty girl yenga nalyoka nemba mu kyalo kati nokonkutte tonta buli wamu we ninnyawokya njagala kubeera nga buba yegwanga birala bwempeweeza tolekera bikole bwotyo abanda bamwebale nnyo. Twongereyo n'akalala konna k'olira koyagala. Waliwo oluyimba lwali mukolya lonki tobongoota babongoote Ssaabasajja Kabaka Awangaale Magulu Nnyondo kyokyo empologoma ya Buganda era Awangaale Munamulondo ye yatugamba enkuuka tobongoota. Onfuna bulungi? Nfuna bulungi. Nze ate oyo kasayogera nyizi tuwewo kye twogera teba. Ffe twagamba babongoote kubanga abalabe bange ababo aba papo naali ku kamera bw'oba omanyi nti ompalana you must be bongoota. Sumulula. Eno essaawa yabo bonna bandeeka bandagaliza ebibi okitegeera kwegamba bw'aba yagamba eno essaala kati ate nze bwe mba nsobodde okugamba nti eno ssaawa yammwe mulina okubongoota kati ye yagamba eno ssaala yabo bonna banteeka banjagaliza ebibi bambi tate yatonda eggulu n'ensi kusabye bawe ebirungi ebibaleetera okutigomya abalala obibawenga mu bungi osanga banaggwamu emitima egyo egibafuukuula mu langi ye yagamba mutima naye bangi balina emitima nkisabye lwa bulungi wadde nga munda nnina obulumi omutima bagujjuzza ebituli naye gwe basasule bulungi kuba bye nnina tebibakusa bandidde nsigaza nkuta amannyo ne bwe gabawanguka amagumba be bagalwanira ebibuno nawe biba n'obuka wakutta sigala luma abalabe bange bakuse babongoote nze neeyagale nga mwebase tulo. Kakati oyina ennyimba ezizo oyinayo nga mmeka? Waliwo Kisusse, waliwo Gwendeese, kale n'endala sinazi. Tuweyo konawe ku bubwo konna akoyagala ku lwa security y'oluyimba lwange ennaku zonna bakambwe bayinza okukabba nsobola dukola wano. Kati kikutwalira bbanga ki okweyiza ennyimba kuba nti waakagwe weeyiza? Nina writer wange ye yawandiika Gwendeese, yawandiika Gwendeese nze ne mpandiika Kisusse, nawandiika Kisusse naye nga do Kisusse naluyimbira bano abaana baganda baffe bannyinaffe brother bakojja ba uncle bajjajja basenga baani ba friends ababonaabona eyo mu kyondo ky'Abawarabu be bayita bakadaama. Tujja kwogera wali ebikyamu tujja kwogera wava ebikyamu mbuuza wava obusungu bannaffe waje bajja obusungu nze nkaaba lwa bannyinaffe babbuladha bali e Bulaaya be muyita bakadama
naye mbuuza bakadama baali akyewa bwe Uganda bambi ateeka mu nnyonnyo asobola okugenda e Bulaaya omuntu oyo ali mu kiyumba weebwe ekitiibwa bambi bakadama kaaba lwakadama ndajana lwakadama oh no 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 kisuse emmere agiryanga mubbi nga n'olumu tagiridde bambi muzeeyo akatambye emabega abaana bafudde bambi bafuyiridde bwemage mubayambe gavumenti mubayambe kugamba lutambulira awo kuba nagamba bali bannyinaffe ba anko baffe abamu baana bammwe nalukolera wa vije ali awo Kasubi ali awo Vije Moon eyantwalayo bamuyita Mr. SMK KBS iye walukolera osinga kuyimba type kyo wa music kika kye kya music kyosinga okuyimba sinnazuula kikyenyimba kuba so far right now sina management nti yancorrectinga nti osobola kuyimba booti osobola kuyimba booti naye nga kyemmanyi njagala nnyo okuyimba music yagwa mu bandi olina manager tolina sinafuna manager kubanga gundi yabadde nkwasaganyizaako ani Mr. SMK naye engeri gy'aba bize aba bize nnyo olumu ali mukola firimu ze nga yo mwamanyi nti naye aba n'amaka aba n'obuvunanyizibwa kati mbadde nkwasaganyako ne manager wa mukulu Kabaka ali awo Mulungu naye alabika ali bize kati so fast kati omuntu ajja nga saagala damage njagala manager si damage kubanga nze buli wembeera awo ngugumuka ndowooza music kugamba negomanyo nange okuba ku baana oba ku posta kugamba nga sigenda kuyimba lwa devi olwange kuba nze mu nnyimba zange ze Mr. Haga ate n'ekyo nakyo kiwanvu Haga lumu nagenda ku mukolo ogumu kati nasangayo abawala be naliko nabo mu kyalo baali babiri kati omu ku bo nga tweyagalako kati najja naŋŋamba munempako Haga nemuhaga kati n'omulala nanga maama musosola nange empako Haga nemuwa Haga kati oli naga maama ndowooza kati nakuza gwe Mr. Haga buli omu noyiiza oluyimba nanga kati kanditeeke mu music nti nze Mr. Haga kati ate nagenda okuwula ku TikTok waliwo Mr. Kiss yali eyo gundi eyo jinja Mr. Kiss nga kati ate nakiri wenkireetedde Mr. Haga ani gowa Kiss n'otomuwa Haga kubanga muba mwagalana Haga Kiss meeting olina video meka sina toyina naye ng'olina nteekateeka zonna ezikola video omanyi kino ekiko kimanyi ekibeera mba Walusimbi kitegeera bulungi kibeera kyaki maama omubeera ba Walusimbi nkitegedde nsonga ya wano omukulu ono akabwa kangoba naye nga oba ofunye olina enteekateeka ezikola ekintu kyonna kyetaagisa management tosobola kwemalirira olaba n'abakulu baffe ba David ba King SAHA Papa King SAHA Papa Misach Papa Bobby president wa Unity platform Papa oyo naye aba ne management ye olaba teri kintu kitali mu management in fact now oli under management
Kati kusomozebwa ki kosinga osisinkana nga ggwe? Nga nkola ntya? Kale nga ggwe Junior Lutalo. Junior Lutalo. Waliwo oyinza osanga oli naakugeya naye tamufaananye kugamba naakujajinga ye nga bw'alaba naye nga kale oli engeri gy'olaba nti teri gwe batayisaamu maaso ekyo n'okirulingawo tunoga those our people kansoke kireke nga bwe kiri naye nga abantu bo tosobola kujjawo kintu kyebagala kiyandikoze. Tolinayo okusoomoozebwa kulala? Okusoomoozebwa kwe nandifunye nti omuntu ye nga ye oba tandifunye kusoomoozebwa nnyo kuli awo. Togenda ku stage ne bagamba vaayo oba ne bakuba babikola nnyo ate olaba papa wange David gwe baabukubye ate olwonze mwenyewe muli wawulira otya nga babumukubye kuba oli kyannuma nnyo bayedawe kyannuma naye nga bo kye bali kugamba mu kumunenya ye yayogera nga omanyi nti omunnayuganda osobola okwogera ekintu naye kale nakivunula buki nga ye naye nga eyo yo tetwandisa nagendayo nnyo kubanga nsonga zaabwe ng'abanene kati nze kyenjagala nga mulamu mwagala mulamu ate ayongera otusanyusa atunyiga ebiwundu ku mitima n'ennyimba ze. Yes. Tolina kusoomoozebwa kulala kwoyitamu nga ggwe kati eri tuvuddeyo nga ggwe Mr. Haga. Akusomooza nti akasente oli ayinza okuyita awantu n'omugamba njagala emitwalo 5 bankaaga nagamba naye ennyimba sizizo nina 10 n'omugamba taata 10 eryo bw'oyita David asobola oziyimbira tasobola kitegeeza toyisamu muntu maaso afadhali kola 5 nagamba kale kankuwaana kati kwagaana kwenfunako akagoye nenkola ki nenfunako akasimu nemmanya nti nnyumba tebangobera ndiroodi ate ne maama wange afunye kasukaali. Kati ate birungi ki byofunyeemu nga ggwe? Ebirungi era byetooloolera awo. Junior Lutalo. Nfunyemu emikwano naawe kyova onoonyeza. Naawe kyova onoonyeza nkoze nebukedde BBS, Moon TV, nkyadde ku marediyo because nti abantu bo kye bandabamu nsobola okyerabamu naye sinnatuuka nti kuba nti ate naye ate nga ebirungi nfunyeemu abantu bammanyi kuba nze ku TikTok yange si nnene ndi mu 4,000 mmeka followers era ngera olayikinga ba followers bange beebaza abalayikinga vidiyo zange sinza akola ebyamaanyi nnyo naye people like me. Ate ekirala nze neebaza Katonda kuba nti ndi mulamu. Enguudo abalala kubafunidde obuzibu Mukama mpisaako mirembe ate kyenneenyumirizamu ekirala nti David mulamu bulungi. Omanyize mu Uganda wano abayimbi abalala banansonyiwa. David Lutalo ye muyimbi wange. Ngogyeko namba emu gwendyako omusajja oyo gwendyako newojja n'onkuba oluyi Lutalo David the Hair's boss nawandagala big up mwana mama professor producer Yaledi big up bodyguard wa David big up na buli omu akola ku kampuni ya the Hair's omukulu abe bulungi manager Nasa sorry okosembyayo omukulu ani gonde Kulamani nkwebaza nnyo papa Kulamani
Manager Nasa amanyi bulungi nnyo. Manager Nasa akumanyi. Ekitegeeza ne Devina yakumanyi. Akimanyi twali omuvubuka ali eyamufana. Akimanyi bulungi naye Manager Nasa oyo nga tannagenda eyo. Naliko naye mu bbaala emu awo nga kapaka nga kupaaka y'Enansa naawo waliwo ebbaala awo aliko oba ekiwumbe ky'enjovu eziti munda omwo nalimukko naye nga tannagejja bw'atyo naye nze nkwebaza nnyo mwana maama okuba nti omaintaininga omukulu n'abakiriya ate n'asobola okutufulumiza ettaffaali nga lijjudde bulungi. Kati wali oyogeddeko naye manager oba ne David Lutalo n'omusaba ogendeko mu kibiina kye kya DIGESTIVE? Si Manager Nasa maze ndowooza emyaka nga gigenda nga mu 14 soogerangako naye nakoma okwogera naye lwe twali ku pati ayo ku kabaala k'eggambye ebiseera ebyo rediyo yali yakafa kati ebyo ebiseera bwe namusanga nangamba naye gwe ojja kulya sente za mukulu wange gwe ne senga Sebbanga nkwebaza nnyo okuba nti gwe omu ku bafiirawo nga omukulu bamutawaanya. Kati ate birungi ki byofunye nga ggwe Mr. Nze nnyimba ezange sinnafunamu mu nnyimba zange kubanga kale ekyenfunyemu nti wenduyimbidde wonna bagamba luyimba lulungi ate teri kisinga muntu kuba nti akkiriza huyo okukkiriza nti gwani kya mulembe nnyo era kiba kirungi nnyo omuntu ne waba takufuye ssente naye ng'akkiriza nti omusajja alina amaanyi ge. Olinayo ku designing, olinayo designawo? Anti olaba bye neeyambaledde. Gwani aku designing? Nze nga nze made in nze. Made in gwe. Design by me. Teri designer wange sinafuna designer. Ebyo nja bikola nga maze ofuna management. Safana wabula ukirala nti nebaza abampita ku mabaala gaabwe nesobola osanyusa ku bantu nga mpita mu nnyimba za taata papa David Lutalo the boss soko okukola abantu mwenna nga 27 guno fenna tukulumulukuke Serena Hotel babongote concert okitegeera kuba ye yabagamba nti tukube endongo eyogere. Ng'oggyeko David Lutalo olinayo abayimbi abalala be weegomba? Nali neegomba nnyo Vincent Segawa n'ava mu music naye nga mulimu n'omuyimbi asobola okukola oluyimba ninga omusajja yayimbye mwana kati nga mu bana oba akuba music kyo oba raga gundi Bafana Ziza Bafana magic ala kawe ya don mbale numbenyambe mambe anyumira nnyo mwana King SAHA nyumira nnyo ng'egya followingamu ennyimba ze. Soko SAHA mwaka kamu jesi kona kosinko manyiyo tokubye nnyo tuveeyo ubanza obuntu bwe mmanyiiko kwagala ng'otudde wali nenkunyumiza biri ebyaliwo luli mukambrela witwewana nananana mbeera nkulowoozaako weesunangako nga munakufaako eyo kwegamba engeri gya followinga mugundize waliwo princess why you change it to nonsense embeera ngekyuse okitegedde yo kwegamba ennyimba zonna SAHA zange ejja mulirwana lwaleero kwagala nnyo nnyo engeri gyebakingamu omutima ogutwala lwaleero mulirwana fadhali mpayo omwana omusajja omutegeera kati bayimbi kyabalala no mbakazi
Mary Bata. Mary Bata. Mary Bata ina energy. Soko tuwemo. Simanyi nyimba ze zinyumira. By the way nange. Mary Bata ngubale naku zinansiriseemu. Omanyi ebintu by'omukwano bibuzabuza eryeyo anoonya. Ng'ate ne gwe banoonya bambya kamba kimu Mungu nyamba. Abamu bategana enkonge abaziyita abantu. Akitegeera? Mary Bata nyumira nnyo. Juliana mami Juliana nyumira nnyo. Rema nyumira nnyo. Waliwo baga olumu mba njagala kibeere nga bw'obeera nange wembeera tudigidde budigizi buli lunaku naye kati mbanga akulu ndakyokka. Kubagana mu mutima munda kuti w'obeera beera site kati kogenzeeyo mu bangi ogabye namba yo bebi era kitwale ntosanga mukwano hani omukwano gwo gwe nnina mungi nange nja nendowooza terina bawala boolowooza omutima ne guwanuuza kyoba olaba okomawo nga ndimiranga. Kyekyo ate kati olinayo kolabo zonna ofabo ekintu ekyo kijja kyetolera ku management kubanga bwe mba ne manager ajja kugenda agambe papa Kabako omwana wuno tukole naye kolabo ajja kugamba papa Dr. Jose kola nono kolabo omwana wuno agambe mukulu Kingsa omwana wuno kagamba management biki ebyetagisa okukola n'omuntu kolabo ngoga kale byo bino omuntu ogenda omuntu okola kolabo ino kubanga olina kino n'ekino n'ekino biki ebyetagisa bw'oba ogenze nga ggwe kiyinza okutwala lot of money naye bw'obanga manager wo omukwano gw'abasajja abo simple as that kyangu nnyo nti ne waba amusabye obanga yeetaaga millioni nga 3 ajja muga nga wooli gwe mwana ojja kumpayo kamu kitundu oba bubiri kale ojja kumpa bubiri kitundu oba nkezeza bugeza ne vidiyo njemuwe kyova olaba mulimu ebintu ebijja nti gundi teyawa gundi vidiyo akasente kali katono oba ngambe Mami Spice Diana naye anyumira omukyalo oyo bambi anyumira nnyo engeri gya followingamu ebintu bye engeri gyayambamu abantu Mami Spice big up Mami may God bless you. Yes. Nga tumaliriza nawe olinayo muno ono ninayo andi obwongo tokubye nnyo olinayo ajali naye tekyandadde kirungi mwogera mu kamera kubanga mivuyo tubana mingi olinayo okukutawaanya oba gwe tebakutawaanya engeri gy'olina eddoboozi eryo sijja kuyita kuntawaanya naye yaaba akwagala nga ye mu mutima tofunamu bayaaye abayaaye bangi kubanga nga tuzeko mu laavu tulinamu ebiti bibiri mulimu ba heart breaker ne ba heart builders kati gwali eyo oli ku side ki gwatulaba ku delta oli ku side ki oli heart breaker oli heart builder kuba breaker aba amenya mitima builder aba azimba kati gwenga gwali eyo atulaba oli ku side ki so kati nze nembagamba nti sawa zino njatwala omukisa okutumirako bannayuganda mwenna mwebale kubeerayo baana ba maama mwagale David Ndaheyazi kale mwebale kuwagira music wa Uganda mwebale kuwagira music wa Uganda naffe abali enogamba Junior jangu nkuoneko ne mwana nkwoye mwana bwe nti nembeerawo nga sibbye kugamba sikoze bye sittaza ba juniors Junior Bobby, Junior Kamiri, Junior SAHA, Junior Gravity, Junior Munji, mwenna abali eyo mwebale naye ate abasajja bano tubawe ekitiibwa mu mbeera yonna
tuyina okuwa abasajja bano ekitiibwa. Lwaki? Nti balinga bataata baffe, balinga bamaama baffe. Waliwo n'omwana afaanana Rema. Kuba ye omuganda gwe bw'oba teweewadde ekitiibwa teri agenda kikuwa. Nobody can give you respect you not give yourself. Teri agenda kuwa kitiibwa nga tokyewadde. Wallahi bali abasajja tubawe ekitiibwa kyabwe. We baakoma oba we baatuulanga nga bawandiika musiki waabwe. Naddala jjajja waffe Eri Wamala. Rest in peace, Papa. Basajja ba Paul Job Kafero, Papa. Jjajja waffe ba Eri Wamala. Waliwo Sebadduka, Basegamwenge. Waliwo Omulanzi, Saabalanzi, Amani Basudde. Rest in peace, Papa. Abaana abasajja abo tulina obbawa ekitiibwa. Regimu eriwo kyemanyi yalabira kwabo. Naffe bwe tuba tulabidde kwabo abasajja okugeza Papa Chameleon the Regent, Papa David Lutalo, King SAHA, Papa King SAHA. Simanyi SAHA nyoyita muntu linnya nga sitaddeko Papa. Kubanga munnaye omuwagizi we waabeera eri naye nga amwise nnyo erinnya, amanyi kintu ekinzonyiza omuntu. Mami Mary Bata, Baby Cool, Papa Bobby Wine Chagwan Centum President. Kugamba anti ondabe ng'ekinyama nkulaba ogwawa naye nga kyomanya siri ayolesa mubiri nkitegeera era bwe mba nga ndiwe nti omanya kuba kawaiti okalaba wansi awo ne n'omusaayi si musaayi naye nga mwena mbatumiddeko nnyo bannanga osinga kuyimba wa nawe oyo omuntu aba akwetaaze nga yandyetaaze omuyimbirako. Nsinga nnyo yimba mu mabaala. Ate gino mikolo kwanjula biki ebyo? Emikolo egyo ngikola naye manager wa David yali agiŋŋaanye. Naye olw'okuba munnange sirina ssente, sirina waakujja, so fake nninawo era ngenda nembaatisa muganda wange tosobola kubeera kitwale nti osobola okugoba enkoko n'ogigoba negenda nekulaga nti yakoze eki ate esaawa emujja nebojjogola wennyini wuli okulaga nti njala. Kati nange ndi muyala bannange munsaasire. Sinze David Lutalo, nze Junior Lutalo. Yenna yina mpise sinze David, bw'oba ompise ompitanga nze siri David Lutalo. I'm not David, I'm Junior. JR, it means Junior. Waliwo tugenda mu byalo ebimu nga ekyo kya Junior tokimubuulira, takimanyi ekigambo takugamba. Era mulimu n'abantu abajja okugamba awo Lutalo wamusanzeewa kaserefi ne kaluma kugambe n'onooba obitadde ku mpewo. Omuntu aba akweteze wawo aba ayinza ennyo okujja social media platforms zo. Facebook siriiyo, waliwo kawoningi ke bampaayo simanyi oba babiggula. YouTube njagala kufuna omwana gwe badde Gambia ajje gwe ngenda okugula na YouTube naye nga nsinga kutambulira ku TikTok okozesa Junior Lutalo Yogi. Oyina bubaka kiboolekera abaana batanaba kuyingira ndongo? Atanaba kuyingira ndongo basobola okuyingira naye ekikulembera respect kuba osanzeewo. Kubanga bw'osanga omuntu mu kifo kye bw'otomuwa kitiibwa bajja kukugoba. Singa ozze wano omusajja ono n'atugoba tetwandikoleddewo bintu bye tukola because y'omu kubaawo okitegeera. Music alinga omulimu gwonna bw'oyingira amagye n'otawa jeno kitiibwa
automatically total oba java ku maapu bano bajjeno baffe mu music abayimbi bano abanene betusanze abo banene bataata those are gold fathers gold mothers waliwo bulandi zotosoba nakwerijjamu yadde okuyisa mu kamwako ng'omwogerako ekibi okugeza papa Maddox Sematimba Afrigo Band omukulu Walukaga papa Walukaga Samathias omusiime waliwo omusajja waliwo omukulu bamita Chalinegu papa Wire Mukabe jajja in fact mwite jajja wange aba basajja bannange waliwo ekika ky'abayimbi be tulina okuba nti omwogerako for the reason man kati regime ebweri eyaba papa Kenzo weri eyaba papa Baziza Zioni weri abasajja aba batusa naddala nga tonnafuna hit olina okuba respectinga respect somebody's lives kati oba kakiboolekera bayimbi banno ne bafaani kuba bw'otawa muntu kitiibwa mwana maama ekirwanya ensi kuweewa bitiibwa n'eddembe n'ekirala obubaka nga sinnabuwa bantu tuve mu ntalo z'amawanga socialism tribalism bintu bibi nnyo naku ezo nalaba akatambi akatambula simanya azawi simanya regi nebitwala for granted nange ekintu ekyo kigumu kyekirwanyisa abanigeria mumawanga n'amadiini banange tetwewalana akitegeeza be kyaki balwanya mawanga gali mawanga azabi negundi bo nga bo balina entalo zaabwe bo balina ebintu byabwe ffe bye tutamanyi tuli kugamba ffe tulaba wano kya stage naye tetumanyi kyali mabega eri mu saike lwaki omu yayingira ku stage ng'omu gyali because nze nazze kuno nze sirabanko muyimbi ayingira ku stage ng'omulala mugoberera bannaffe abanankole tubeetaaga kubanga tubazaalamu tukola nabo tulya nabo omuganda okolagana n'omulugwala gambe ebintu ebyo we are brothers because we have same blood red blood so omufirika bwawo wawa tulina omusaayi gumu jjajjaffe eye Adam man so mu music tulina okukwatagana tulina okubanga bafaani bange just mwongereko ndayikinga abanjagala mwongereko njagala atanjagala tolinjagala atanjagala tolinjagala negwesisanyusa siri kusanyusa ate gwensanyusa big up man gwe ngoma nti okkiriza mu byenkola era nompa akawugo as boss David Lutalo mwena bannayuganda Ssaabasajja Kabaka wangaala masomogi emiti egibala ebikomo bunya bwa musota nantakubiwa bwami twongereyo kayimba konna akayimba yes ai mukama dunda kankwagale andabirira buli lukya sima byokola ssebo yes ai mukama dunda kankwagale andabirira buli lukya sima byokola ssebo sijalina nnaku ddadi wamponya akasajja nsiimye kati byenkola mbimanyi era lwakuba nkunsiimye olunaku olulungi nawe olina obudde bwo obw'eddembe otera kukwasaganya ku biki ntera nnyo okulowooza kugamba mu biseera byange ebiddembe byensinga okukola toli mu music njagala nnyo omupiira osambamu osamba namba mmeka right wing musanvu eyo n'ebbiri etambula mpagira nze Manchester United King Saa gyawagira papa Misa kijawagira principal gyawagira
Yes. Nawe gyowagira. Kim Jong-un gy'awagira. Kati biki by'otera okwasaganya ebirala oba toli mu music? Ndi painter. Painter osiga bizimbe, osiga kifaananyi, ennyumba. Naye mbadde sifunanko contract nti nfunye kalina, nfunye ennyumba bweti. Oliaso okugajja nsigeko emizigo gyange wano papa. Okuzimbako tozimba? Era byonna bigwa building instruction building. Nawe olinamu obudde bw'obweddeme n'ogamba ogenda keno ka beach waabwe bityo? Siri muntu nnyo wa beach kubanza okugenda okugira bwe ntyo. Either nga waliwo ekinyumu naye ndaba nga sigenze kuperforminga just mba ndi mu kwestinga money. Sente zange because sente ezo bw'otogiwa kitiibwa ebanga omulalu. Omulalu oyo bw'otomuwa kitiibwa n'omuyitako nga bw'omulaba bajja kukuba ejjinja. So sente respect man. Omuntu omu yagamba nti sente eyo eringa olaba omugenyi. Omugenyi bw'otomuwembejja bulungi omugenyi aba mugeyi ate nakugeya. So waliwo akayimba natumaliriza, waliwo akayimba nali nkawandika naye ne kannemerera kagamba Uno, owange mutute, ewange mutwale, buli kimu kizudde, amaaso gazudde, watudde muzudde, buli kimu kizudde, obulungi bwe mbusiimye, emikwano gimumanja, mutambuza amawanga, mama yamuŋŋambako, abo mukwana mmwe musinika amannyo, mulaba amaaso bambiga ndege, abalinga endege mumukwateko mulabe ennyondo, antuziza mu lubobo antadde mu kidoddo, yameranga ng'ekiddo ekyokumaze ekitajja muggo. Akayimba kunkolira ka mukwano wakayimbira wakandikira baba tuveeyo naye nga kyomanya omuntu yenna nga muyimbi bannange ate akayimba kange temukatwala tebajja kukatwala. Biki byosinga okwagala okulya, biki ebisinga okuwoomera? Mpoomerwa nnyo omuceere, ettooke n'akalo, ennyama, kawo nga bidde bulungi. Ate ebyokunywa nnywa nnyo kamirinda apo. Ate ka juice ko tokoonamu juice omuwafu omusogola. Omusogola atya juice ono nti akutta omwana gwe yayita omunanansi. Nedda soyo muleke. Ate juice nywa ona juice. Olina akatale ke katumalirize? Akatale ke ka just respect yourself. Wewe ekitiibwa nange nkikuwe. Awangale Ssaabasajja Kabaka. Awangalire ddala bannaye sigenda sukkawo wano Junior Lutalo ye akyalo bannaye mwagale music we alina owuwe ale bannaye mwagale okumwagala. Temuvoola abantu mubaagale. Manya n'eddoboozi Uncle Seeki President w'e Masaka City. Nkoze ne kyali wange abadde ku kamera TikTok nno mulamba. Ngenda mubawaako obudde bonna ajje ababuuzeeko. Bamuyita Kenny. Nenga bannaye mbagala nnyo n'akatalekeka mulayikinge mukomentinge musubscribinge. Ntumirako maama wange mukyalo w'Engabi ab'Engabi big up, ab'Emmamba big up, dadde wange Mr. Samuel Gale Wango musajja wa Mamba, ab'Engabi mami Juliet Namatovu atuddawo Mpererwe nammere mwenna ab'Empererwe big up abandaba. Banne tetugenda sukkawo wano mubadde balabi balungi mubeere bulungi mweraba.